waliwo abazungu tugamba tino beera ng'osubscribinga likinga omala okulaba video n'otalayikinga n'otasharinga ate kati ebintu ebirungi totawaana na kusooka biraba you like before you even see information wano ku Megatron Media each and every day each and every morning ate owaddala ng'ategeeza nekyategeeza kyennyini yes waliwo n'abalimba abantu nakuba omutwe omulala nakuba akalingo nalabako waliwo kyo gye nalaba omusajja yakuba enkolobe awo ne bagamba nti ng'agamba bagira bateekako ebigambo ebikanga wuuno gundi tumuleese kitalo ogenda okudda mulimu ffe tumanyi bw'ogamba ekitalo waliwafu kitalo ogenda okulaba ekiri munda nga tewaliwo ekikwatagana nekitalo nogamba akati Megatron ate kasolaba omuntu bw'eddakiika 8 omanya bakubye enkolobe so eba ya dakiika 4 omwana awo omanya nti eyo sho erimu content bagattirira bwe twakoze information bwe twakoze bagattirira oba waliwo abaana abasala TikTok mutuyambe omwana agenda n'asala ekigambo bwati nedda va ku byalogo asala ekigambo wabadde oyogera tugambe ogamba nti naye gwolowooza Megatron musiru ajjako wano Megatron musiru nogamba ogenda kutuuka ogamba nayo kyeza nogenda okutula video nga birala namukasa munyiivu namukasa kiki waliwo yazimusalidde bazisala ate gwabagamba yaŋŋambye wakomerawo bulijjo ogamba oliwe era namugambye namukasa oli wange nange ndiwo era tetulina buzibu namukasa wange sayogera tuki kyotayogera sigwe wansudiya ejjo wabaddewo wano nga mukubira essimu wamukubidde nessimu naye nga namukasa anyiririre South Africa kiki kali balina video ze baleese ng'akoze eki ng'alina gwali naye namukasa namulabye basima mpeereza buli kimu yampeereza video nga namukasa alina omusajja gwali naye namukasa agenda kukomyawo abasajja olina gwe wamufunirayo owulira ebigambo owulira bwabyogera olina gwe wamufunirayo akyeŋŋamba wano Uganda talinawo musajja ate banaabasobola bavulungupe lukyolo tebalina wadde essimu kati abeera bw'atya olaba agenda n'agenda ku vacation ze n'amala n'akomawo vacation ye musajja gwalina kyokka kati yageze naye nga yageze abantu boogera ebigambo nti weeteekemu twogedde ebigambo nze namukasa alina sitaka kwogerawo bigambo bibi namukasa ali obulamu eat life enjoy life be happy omanyi life eat money enjoy if you have money and you think this money cannot solve the problem you have eat that money Hajjat Zuulah omukazi oyo yantamye saagala nakuddamu kuwulira kigambo kyonna mbugo saagala tukooye ebintu by'ekisirusiru mu ggwanga Uganda nze mbikukooye era lwaki tumwogerako kuki lwaki tumuwa vibe anti muleke afiire mu firimu ye kyeŋŋamba muleke nalabye ne gundi ng'amuddamu ono MC Meya mumuleke afiire mu kifirimu kye ne ba YouTuber baye tumugambeko leero kiggwe omukazi gwe nze bannange banaye tulina okwegendereza bannange oyo omukazi naye njagala kulaba ku maama w'omukazi oyo oba yafa njagala kulaba kifaananyi kye ne taata we bali bweru basindike twagala batusindikire selfie lwaki mwagala obbamanyi tubalabeko obulabi oyagala naye mugamba nti gwe guno omutwe gwakozesa okusala ekkubo nedda njagala kutegeera bayinza okuba bakuza omwana atali waabwe bagende ku DNA kubanga twali bale tulina bahajjati abalala baki oyo hajjati ali yekka tasobola kubanga alina baganda be bulumi buli buva ku ki teyageze mu kooti teyagenda mu kooti kakati lwaki asala omusango omanyi nze nabagamba amateeka gali bwe gati don't twist the law etteeka gwe bwobanga walyesize lireke likole toddira gwe kulowooza nti no gwe Hajjati etteeka bwe liba terisaze in your favor
ate n'omusango tegunnasalibwa. Lwaki apapala? Ye lwaki kati? Jjukira omusango gwa Hajjati tuddeyo gye gwatandikira. Omusango gwa Hajjati gwajja bwe guti. Gwajja yawaabira ebintu bye nga birimu essente. Kubanga Hajjati yali anegotiatinga. Hajjati wegendereze tugenda kutwala mu kooti. Ebya serious nno. Ekyo nkiraba. Wuliriza. Omukazi oyo lwaki yali asasula bannamawulire miliyoni y'essente okugira? Yes. Bali baweereza mukwano gwaffe ono wegundi owawa owe Canada miliyoni emu asasanye story nti Hajji yakwata omwana gundi yali agira etuuke ku bantu nedda kuki lwaki teyawaaba mu bantu nga tannawaaba ku poliisi? Lwaki yawaaba mu bantu nga tannatuuka ku poliisi? Omwana n'avaayo n'agamba Hajjati yakwata emiliyoni y'essente. Bw'oba oyogera bituufu lwaki oyagala osasula abantu ng'ayagala ssente miliyoni y'essente agiwe aptop asasanye ki information. Aptop n'akubira Hajji n'amugamba wange bampadde bagenda kumpa akakadde. Yagifuna ono yagimuwa yennyini. Yagimusaba n'amugamba njagala kwogerako nani ne Hajji. Bwe yavaawo ne bamusaba n'ennamba endala n'afuna n'ennamba endala yakosa olukwesikwesi n'afuna ennamba endala y'owa poliisi. Owa poliisi n'amugamba ebintu ebyo byagenda mpola tetubitegeera. Aptop emiliyoni n'agaana ogitwala. Yagaana ogibwebwena n'agamba eyinza okuleeta John. Ogirya anti wuliriza kati bwe kati aptop omusajja musiraamu wa mazima ontegedde ati bwe yagamba waayi egundi eno kanjikole ki emiliyoni kanjikole ki kanjiddize nnyiniyo. Bwe wayitawo ebbanga lya ndowooza wiiki ng'emu nnaku bunaku ate ebigambo byennyini bye baali bamugambye okwogera agero biranga birina ku YouTube channel kwe biri ewakalibbala ontegedde bulungi. Kati abuuza ekibuuzo kibuuzibwa Hajjati kiki ky'otunda? What are you trying to sell? Are you not satisfied with the court? Lwaki ekikulu si kya musajja kubeera mu kkomera, ekikulu kya kutegeera yakwata omwana oba teyamukwata. Abanoonyereza Uganda nabagamba nali njogera wano Uganda erina intelligence emala. Uganda erina abanoonyereza bamala. Uganda eno giraba kizibu nnyo obutamanya musango nti waguza oba tewaguza. It is very hard. Those people will find out. Lwakwa tebalina nnyo PR mungi nti bajja kujja bajje bagambe bwe twanoonyereza twabitegedde. Naye kati ffe abagenda underground waliwo be tubuuza ng'ate be batuukirako nagamba nti anyway naye nga kyobamanya tewali nsonga. Kati Hajjati ekikujjayo ng'okola luno olukwesikwesi waliwo kyogatta ekirala. Kati yasoose n'atuula Hajjati yaddira n'ayawuza kati yaddidde ensonyi azifudde obuki. Lwaki anyiize nnyo? Kyenkugamba lwaki ovuma nazaala wo? Baana 8 mu basajja 8. Baana 8 mu basajja 8 mu baana be abo 8 mwe muli bbaawo. Wakima ki ow'omusajja? Lwaki wasooka mubuuza nti maama gwe bakuzaalawa? Ontegedde? Yandibuuzizza omusajja gwagenda okuganza nti owaayi bakuzaalawa. Maama we yazaala abaana bameka? N'akitegeera nti kibi n'amugamba kamumwesonyiwe. Bw'abanga yakakizuula nti kibi akisirikire kuba naye yennyini bamuyita Zuulah tanneezuula. Naye yennyini tanneezuula kubanga n'obufumbo bwalimu obumu abutankana. Ate teyali wali ewa minisita ng'ayogera ebigambo bitakwatagana. Waliwo amugamba nti munnaye oyo mukyala wange simanyi ali bw'ati ono agamba nti ate ndi mu bufumbo ate agamba nti nze ono n'amannya ge tagamanyi. Gwe n'okyusa amanya olaga nti gundi simanyi ono ye gundi kazibwe ate oyo ne bba wange ate oli ofumba woono ayidi olinayo ono. Maama Nazaala gwali mu kwogerako ebyo byonna ebigambo. Nazaala yatuukako awo kweyo levo ekyusa n'amanya.
ekimumuvumisa kiri eki yenkola yo gamba nti luuzi luuzi kati luuzi yemuluma ate yaluuzinzewo kati bannagusa anti kati okiraba omanyi kankubulira ekintu kimu gwe bw'oba tolaba towunyiriza bw'oba tolaba tulina mukwano waffe wano atalaba ye tajja kutonyigira tumwogeddeko tawunyiriza kati ekyakiraba information agifuna agamba ha nayokya kati ayagala kuteekawo akola twist Hajjat kyali mukola ali mukola twist obulumi tewali atalina bulumi ngoloza Hajji talina bulumi omwana talina bulumi omwana talina bulumi otegeeza kugamba tewali atalina bulumi naffe tulina obulumi ate nga tulina eno tebitukwatako nnyo naye tulina obuki obulumi buno tulaba omukazi abakazi muki singa abakazi bamanyi engeri abasajja gye tubalabamu nze am seeing a mother, I am seeing a woman, I am seeing Uganda. Ochegeera kubanga oyo mukyala azaala abaana nanja tewe mulaba waba asirisolowooza ategeera nnyo anti nkubuulira ekyo nze ne bwasirika mulaba nanja tyafa kiddala oba noonya bwenkanya anti obwenkanya tebabunoonya bwe batyo okyegedde yes ekyokubiri obwenkanya bwonoonya wabufuna amateeka bwe wawabira omusajja ne bamukwata for your information Hajji yamala ku police a week says ng'ali mu police cells ekyo si kya bulijjo n'amala n'eri gye bamusibira egundi ekigo zali wikisibirika nazite bwawera daba noono Hajji bamusibira ddala yamala ku police a week semeka nga negotiation eziriwo tezikwatagana na musango gwe baawaaba ekyo Hajjat akinnyonnyola atya tugambe bakutterwa mmotoka nti munnaye twakutte watomedde ontegedde oli ku poliisi naye nga negotiation ate zikolebwa ku poliisi ate zikwatagana na mmotoka ate nga bakubuuza bya mukazi bagamba nti omukazi oyo omwagala kitegeeza yakuwaabidde ayinza okuba gwe watomedde zabadde endala ye yakweteza n'okwetega omutomere atera akutwale wakwagala nabalibo yes uliriza abalina timu ogimanyi timu yo ogimanyi bulungi nnyo timu yo ogimanyi bulungi abanaalongo kitone bawagizi kati nkubuulira alina tiimu nnene alina tiimu nnene tiimu eri tiimu yali eyagala kintu kyakutwala bintu ng'ate yagambye mbu Hajji yali mwavu lunkupe lukyolo atalina wadde sinooni anti kati kintu kyongezaako kugamba mbu yalabirira Hajji n'alabirira abaana weebale nnyo yeebale Hajjat amaziga ge twagamanyiira azala okuba asooka kwesiiga loobo kiwuddiisa okuwuddiisa naawe omusajja bw'oba wamulabirira kitegeeza ki takwata mwana kati senga wali tewamulabirira bwe yandikutte omwana kyandibadde oke bw'oba senga tewamulabirira bwe yandikutte omwana wo kyandibadde oke obusungu buva mu property tewali sente omusango gwayiika bizinesi yayiika jjukira baali bateze enkolobe yaabwe ng'ekutte Hajji agende munda ffe tutwale ebintu emaali egire laba Hajji Katonda bwamuviirayo oba bannaye omusajja oyo alina omukisa gwe ensi yonna tesobera kubeera nkyamu nga Hajjat ye mulamu something is not right nze omanyi we nabuukira mu ntandikwa nze omanyi ntunuulira nnyo entandikwa y'ekintu nze we nabuukira nti Hajjat alina ekintu kyasitudde kinene wali mu ntandikwa kiki teri alumirirwa nga talina kigendererwa naffe wano tulina ekigendererwa ontegeera teri tosobola gweosobola okukwata ssente osasule munnamawulire ayogere ku nsonga yo nga tolina kyosindiikiriza
mwana kufuna bwenkanya ensonga lwaki yasindika ssente waliwo kye bayita amawulire ne influencer yali alinonya influencer kati mwe temukyawula it is okay bukedde nga yagala sitole ezo yakuba era yasooka n'egikuba bwe mala ogikuba egenda okulaba nga gyeraga nesooka nesika ku bigere kati bwe yakomawo nga yaleeta ba influencer oba ontegeera why do you bring influencers to influence what? What's wrong with this lady? Ayina kikyamu ki? Ayina kizibu ki? Abamu side ene gamba nisha yetaaga obwenkanya era olaba bw'oba nisha obwenkanya tewali agenda bumwa sifa abali wano abawoganira wano nisha emikono gyalimu gyemituufu egya gavumenti gavumenti erina all the resources okunoonyereza n'okutegeera kiki ekituufu ekyatuuka ku nisha otegedde gavumenti erina those resources eno gavumenti etufuga ya Museveni naawe temudda mu kulowooza nti nno tukyali mirembe giri egy'okweyiya we have all the resources as government erina resources zonna to look for the justice of nisha ebirina tewali tosobola kutandika kulowooza nti justice ono agenda kugijja mu mawulire nakugenda ku YouTube n'awogana kakati bikwataganira wa nze I want to see that what is the link nti linki yabyo biri eruwa bigatira wa njagala kutegeera ku mwana ono baamukwata kati ate Hajji okubeera nti yali mwavu bijjira wa bwe yandibadde omugagga n'akwata omwana kyandibadde oke okyegeza kugamba sagala nnyo tubeere basiru kubanga tetuli basiru Hajji bw'aba nga yakwata omwana ontegeera kyegeza kugamba amukutte omugagga bw'akwata kibeera oke yetavunaanwa oba bwe yandibadde omugagga tewandimuwaabidde oba you get my point. Can we have order with this woman? Oyo mukazi tali okke. Azanga. Atali okke. Ali okke. Nedda omanyi nedda fenna tetuli okke. Omanyi fenna tetuli okke naawe toli okke nange siri okke. Omanyi lwaki nze nkugamba bwentyo. Nze omu ku bantu abakkiriza nti omuntu asobola okufuna brain damage. Ate kaba katono bwe kati sika nini gwe noddawo nolowooza nti nze kubanga nze nkuze ndaba ebintu bingi when it comes to mental illness badde nkuze ndaba ebintu bingi mental illness eyo giraba buli omwe mukwatanga bwe beeyagadde era by the way mu abantu abali eyo toddangaawo nolowooza nti oli mulamu nnyo oyitirako ewa musawo n'omugamba ennaku zino tosobola anti mpuliriza ebintu ebidepressinga abantu abantu bonna bagenda mu depression abasinga obungi 90% baba bo bennyini babyereetera mu butamanya mu kukola decisions enkyamu mu kwesiba ku bantu abatabategeera mu kukola kikati oli n'abeera awo n'abeera depressed so olumu most of the time depression eva kufe ffennyini. It is you who becomes depressed and it is the environment that makes you depressed. Kakati gwe wennyini you have to understand which environment is safe for my brain and my well-being as a person. Buchegede naye abantu basinga ekyo kibalema okutegeera oli abeera awo gye basinga obutamwagala gy'asinga okwagala okugenda byasinga obutayagala okukola ate byeyesibako obulamu bwe kyebusinga obutayagala ye kyasinga okwagala walalabe ku mulenzi babawala batero kifuna abawala abamanyi okwagala mbu nabo n'omugamba omuwala nedda sente bazaagala neneraavu bagirina sente bazaagala kati abeeraawo ng'ali bw'ati nga gwalina sente talina kyakwagaza nze atalinaamu yadde atta nga nfiirako nedda sina waaka oyinza okuba olina by'omusanyusaako webale nnyo
kakati n'abeera awo nga abawala begomba ebitajja omuwala bamugulira emmotoka olwaleero n'agenda n'asanyukira nnyo omulenzi yamugulidde amafuta ga mitwalo 10. bambi alina ekisa mu Uganda nani akugulira nze mukazi wayi namugaana aba booda lwaki bano bandeese emmere waka ng'ogireera otya balidde abakazi obamanyi nze mukazi wange akimanyi tosobola kukeera ku makya ng'olina mbuowa boodawo mbuowa booda bwange antwala nze batandika ebibozibozi ebi nze nkufunira booda batandika ebibozibozi ebi mama gudi tokula ebbereti eriggwa kimutwala sebo kisiba piki bwakyekuunako ati sembere eno ojja kugwa kakati bwe kimutuusayo nga kimugamba bw'amuwa omutwalo bw'atuuka eri ng'amuwaako omutwalo baakeegi ak'ebiri nga maama gundi sente onoozimpa ekyamazima siinaamu kyenji naye gwe oli wange nga kiweta piki nga kigenda kati bwadda adda sente azikozeseza zimazeewo abakazi obamanyi bwadda nga sente azikozeseza nga asirika enkya ku makya ayagala kubaako gy'alaga bw'amutwala maama gundi sente ziza kuziwere abakazi baagala ebintu ebyobwerere ayinza omutwalira ewikisigezi nga tamugjako yadde 10 amubala kigenda okuddamu okugira nga kimaja emitwalo ng'etaano maama gundi nanti kubanjayo 5 kuba lulinda mutwale gundi kitandika mpola kitandika kiti namunna obuzibuzibu ewaka eyo naye abakazi bastressinga oba abakazi mwabaki oba abakazi ate twagala bingi keya nze keya njimuwa wakyakubonyabonya bwatyo nze omukazi gwe nafuna simutegeera namutegeera banna we namujja muganda naye ndoza taatawe musoga nze simanyina kumanya naye ebyo bya bulijjo bibaawo bakazi bonna naye gwe oli wanjawulo nakulabirawo ndi wanjawulo avuga banyumya amusuddeko ebbeere ogenda gikuba ngamba ampu njiraba olabika oyina ebirowoozo olabika oyina ebirowoozo nzekanakwata enenyweze osuuliraawo olwamukuta yenywezezza bana ine giye nnemye okuteekamu giye nnemye okuteekamu ebiro otegeera ekivaawo batandika mpola bannange oli kisiru kivubuka gwe ogenda okutegeera nti omusajja atwala emmere amatooke waka ate gwosembayo okumanya omukazi we bw'aba ayenda gwosembayo okumanya bonna gwosembayo okumanya era lwomanya wavaayo munagamba fe twali twakira badde ntugamba banna oli musajja fe omanye amaka g'abantu sigayingirira onkugambye akuva ku mugongo olusimbula nga yajja olina ekizibu kubanga kati ng'otandika okulaba obwana obutakufaanana akaana okazaala kalina omutwe gwa masiga gwe tolina amasiga olina eriiso ddene azaala obuso bulinga akaana kano ate Hajjat agenda kutwala abaana ku DNA era olwo olugambo lwe lwamuleetedde obusungu obwo babatwala nsi Hajjat yabatwala abaana ani abayiba ani amanyi naye nga gwe kyobumanya suspect takyali naye Hajjat oyino oyina nteekateeka jinga ggwera oyo obuti Hajjat ng'ekintu kigaziyiza ebigamba yayogedde bingi yeetaakusabira yesooka yeetaakusabira okusaba tekumala ekyokubiri ate nekye yakoze yayingidde bannaddiini abasiraamu era seka gwe nayogeddeko naye awo sekimwayi naga ti bagenda muwa amasannyalaze naye ne mugamba ekyokubiri
ekyokubiri betawo checking Hajjat obwongo alimu azanga waliwo ekigambo kikisinga ekyo obukakamu olowooza nti zolo anti nkubuulidde kati nkugambye alimu ekitali kituufu yeetaagamu help. Omanyi abantu abamu babreakinga ne batamanya ontegedde kakati ate ffe society yaffe terina kisa. We have a very bad society terina kisa. Abantu baffe baagala nnyo ebiyiise ontegedde abantu baagala nnyo ebiyiise ffe society yaffe oli alabira ddala omuntu atali nnomo n'amuteeka mu kamera atayagala kumanya ye kyasinga okwagala bye views bikwatagana anti ekugamba mpuliriza bulungi lwaki teyasigala nedda mpuliriza tugende mpola omanyi njagala nnyo okubeera logiko agamba nti famire ye famire ya Hajji emubonyaabonya emubiyimba endubaale yasooka kufumbirwa wa Hajji ayina abasajja baawo nga 689 lwaki teyasigala mu bali abaali tebamubonyaabonya bamunyiga yali amanyi Hajji afunye mutuufu bali bonna yabakoowa nagakamba te kakati bw'abanga yasobola okufuna Hajji nga bali abalese bo bali abalungi lwaki yabaleka bwe baba baali babi kiki ekigaana Hajji okuba omubi oba famire y'okuba embi ye kiki ekimukkirizisa ekimulowoozesa nti bali bonna babi oba ye buzibu ng'alina essunsa owe kasajja tekajja kusoboka kano bannange nedda ekyo kirala ate naawe siwalire era ebyo ojja bisalamu omuntu eyali essunsa yayogerayogere aswansuka kati aswansuka ffe okufuna interest mu musango Hajjat still yasooka kuvayo n'akola interviews nga Hajji tayogera ez'okumukumu Hajji wali omulako mu interview nedda kakati njagala kubuuza wali olabeko ku Hajji anywhere mu interview njagala kubuuza ekibuuzo ekirala ku Hajji ne Hajjat ani yawaabira munne ku Hajji ne Hajjat ani gwe baasiba kakati fairness Hajjat gy'anoonya anoonya fairness ki ayagala Hajji bamusaleko omutwe bagutulwe wali amatire ayagala what is the point okusinza n'ebyali mu kooti walaba ono ogundi eyali lawyer wa Hajjat namulabanga interest ye ya Hajji kubeera mu komera kuba musango gwatuuka embeera yatuuka mu kooti omanyi ffe twalinga wali kunniya embeera yatuuka mu kooti ngo lawyer wa Hajjat agamba balina okugusala ku Lwokutaano agamba taliiwo ye buli kaseera yeebuzabuza Muhammad Nsereko n'ayomba n'agalayo omusajja ono ayagala omusajja kuvundira mu komera bweyogeza mbu banange omusajja yetaaga obwenkanya lalalala omusajja bamuzaayo obwenkanya ffenna tubwagala era ffe twayimirirawo for equity for men era tutumiddeko nnyo mwami Nuruddin Ntege nti equity for men tetwajja kulwanyisa mateeka twagala bwenkanya mu mateeka etteeka bwe liraba omusajja bwe lityo lirabe n'omukazi abakazi bangi balemereddwa okufuna obwenkanya olw'okubanga tewali equity ate n'abasajja bangi balemereddwa okukola ki ofuna obuki obwenkanya kubanga tewaliwo ki ekiriwo bateesa bulungi ow'omugagga Kamaali ng'omukazi alina okujja n'ebyapa n'amugamba taata w'abaana bange enky ebyapa nkola ki oba kati alina Kenya omukazi okitegedde kyengaza kugamba nedda si ffujjo abakazi abamu babbi era mwabalabanga abakazi mwe problemu mwe kizibu
omubbi abamubbi oba mukazi oba musajja tewalabye akawala ke bakutte kawala kalungi kato kabye gundi nenga kaswadde nnyo nanki ngamba bayita abakyala kimpadde si bakyala kimpadde oyo mukyala mwana muwala eyakuguka mu bubbi simple tolina kyakikolera obubbi nagwo mulimu jasula kuba nti gumenya amateeka naye gulinga kutunda njaga mulimu mulungi naye gumenya amateeka it is as simple as that anyone can guyingira kino ekintu Zuulah kyakola kirekawo omwana like seriously kubanga anti Zuulah nisha amuteeka mu mbeera abaana be yazaala mu Hajji abateeka mu mbeera remember abaana abo si bakika kya Zuulah bakika kyani kya Hajji naye kika kyonna akivumya akikoze bwangi awo tuli kakati avumye basenga maama kojja ne baawe Zuulah from the beginning yakulaga Zuulah is very selfish. Yes, very selfish nti tayagala kirala kyonna okuleka ye ne sente tayagala anti ne sente ziri azaagaliza ye tazaagala na bwagazi tayagala kubaako waziraba kubanga ono bbaawo yazirina. Why do you care? Lwaki oyagala nnyumba ibere mu mannyago emmotoka ibere mu mannyago ate okyegedde kitegeeza nti ye ali just selfish ng'omuntu nti ali kuleva egamba I do not care, I don't give because omusajja gwe wazaalamu abaana bo abakazi abamu bamanyina okugamba nze nandibadde wano omusajja ono siriiwo naye olw'abaana babidde mu nkole otegedde waliwo abali genuine mwekyera gye bali bangi yes naye bangi mu butono bwabwe they are silent but they are many abagumidde abasajja batalina mpisa n'atuula naye ng'omutima gwe munda agamba obwana bwabwe naabuleka wano n'agumira emiggo gy'ekiro egy'emisana empi bubi nnyo n'obbakwata rape otya osobola mukwata kisoboka anti kisoboka abakazi abo obawolereza nati nkugambe kisoboka omukwata kireetera abasajja okukwata abakazi omukazi akumma bwe nali nsoma ku rape nalaba nga nakakwata mukazi wa emirundi mingi. Rape kiki nasoma ku rape according to the analogy of rape is any sex gyokola nga oli tali prepared nawe nga toli nga just one party nga teri prepared. Naye omanye emirundi gye tugwira abawala b'abendi anti nkugamba omanyi just rape mu mateeka abatuufu aga rape oyinza n'okukwata nga tomukutteeko bino byogamba bino byosavuwalingana eyeba rape eyaddala waliwo ne kyebayita attempted rape waliwo ogambira nti lwaki tompa eyeba attempted rape kati yogikola buli lunaku gwe ate waka kati gwe lwaki obadde ogamba ti agaana omukazi tagaana nedda omukazi tagaanangako gwe lwoyagala ogira bugezi nfuna budde ate sigira nnyo yesiina nabudde bwebyo banoonya kontenti w'abantu oli n'ekiro gwakola paka ate odda mangu ewaka musajja gwe kati ndwawo wangamba kati ndwawo olwamuuka ewabweru ekyo kikolanga okyuse awo omukazi oba omusobodde era kakubuulire awo omukazi kasataliga ebyo omanya naye kasoddayo bwoddayo amangu wano woyitira batali okusongamu emiro anti embuto ziruma abantu onafumba bijanjalo onafumba nyama onafumba oyingira bakula bwati kati nze ntuuka kiro naye bwe mbasira kyenkola
ate totuukange waka gwe ng'omusajja totuukange waka ng'enjala ekuluma ogulayo waki kirolex n'okiruma atolya bingi lya bitonotono kubanga ate boddayo waka n'akuwa emmere n'ogigaana nayo firimu naye lyayo akatonotono n'abasajja abalina omuze babeera nga balidde ebirungi waka yaleese munyoobwa oba nabitulatula bw'atuuka abo tetwogera ku abo kubanga oyo si musajja eyo mbadda bw'atuuka maama gundi nze n'emmere ennema kati nno nze bwe mba tusaalese waka ssente n'emmere ennema sisobola kulya ku street era enjala ebejja kunnuma nange because ntandika olowoozaamu bano oba bali kuki sisobola kubanga akasente mbeeraawo ne ŋŋamba bano bakoze batya kuba tosobola kudda gwe ogende muweeyo kati teba basajja ate bo baleke bali mu kaliba yaabwe egyo miguunwa gyaffe nagyo twagikkiriza weegiri muki mu society nti oli akwata emiliyoni emitwalo 2 n'agenda mu restaurant n'agula ekyennyanja n'akirya oluuyi lulamba ontegedde ze yingini ewaka nga teyaleseyo yadde 10 eziwera emmeka kati eyo mbadda muleke abo bali kuki abo bali mu nsi yaabwe bali abasajja benjogerako byenkugamba be bagwe ontegedde you are in good condition with your wife biki labirira abaana ontegedde labirira abaana ekisooka labirira abaana bo nnyo kuba abaana bo bakulu nnyo then omukazi making sure tomuteekako stress otegedde nedda omukazi naturally abakazi naturally bo bagabi ba stress gwe mulimu gwabwe omukulu olaba akawala akato akaana akato nga kawala era kakuweerawo stress kakulagirawo nze ngenda kuba mukazi nze bawala bange bakuteekako stress n'ogamba tolaba essimu eno bayinza okubaawo ne bagikujjako katuuni ali kuno ali ku TV naye ne bakugamba dali twagala we want to watch from your phone saakunyumiza nokaba naye bano abaana nina abaana bange okyegeera iPhone yange kati kyebakola anti ogiteeka mu free side kati kakugera otudde oli ku TV nga kajukwali nga kajja kajukwali kano kali kuki bwevaamu okasanga kakubala kakalola ng'amaaso kagira bwekati abana gwe mugaba yine kati abaana abato omwana omuwala nga muto omulabirawo nti agenda kubeera mukazi omusumbuyi bod naturally basumbuyi omwana omuwala obakwata bonna omugamba nti kwata essimu bw'agikwatako tayagala munna agikwateko bebawala abalenzi akola bwati bubanga mukaaga naye nga bonna buli kusimu embwe buti omuwala dali yagiwadde enzi nga munna ali wano era olina amagezi gwotegeera anti sharing is caring nedda olina okukambwalira abaana nze mbakuba naye sibakuba nnyo mbakuba ekigwanidde naye mbakuba kyenkubisa kiri ekikubisa discipline ninga nga bwenzite mmese waka anti obwana akaana bwe kaba kakyali kato nnyo akaana bwe kaba kakyali kato nnyo kawulira nnyo akayi kubanga ne botamukuba kulumwa alaba action anyiiga simukuba nnyo naye nkugambye nti awulira bubi awulira guilt nti omukubye kubanga abatalumiddwa nga gwe jja kukuba kakati awulira bubi n'agamba naye bano musajja adda noga sharing is what caring kakati wano ebiri wano kikulaga nti Hajjat byebika by'abaana bali era bwati banaye tunoonyereza nnyo Hajjat yakula atya yaliirawo emmere gye yali ennyo temugiwa baana mwegendereze byasinga okwaga temubyesendereza oyina statement gy'okoze by the way kasooke okunnyonnyola engeri gye batambu nze sikuba baana badde saakyerabira ensonga ki sikuba baana kyennuma okulaba nti omwanta akaaba mulumiza kati nze kyenkola kiri eki kola nyina engeri gye nzita emmesi nze nkyakitawaana nemmesi muntega bumasu ntega buno butabo zisomye abwe mmala okulya nga kiringa ennyumba yonna ng'ebintu nteeka kasasiro temuba buli wajja terina kyerya terina kirya ebanga eri mu church kati oyo anti ayagala genda ku swimming ne banne last time wakuba munno so you're not going kakati that's also another discipline kati olaba discipline eyo nungi kati olaba yo discipline nungi naye waliwo ebiri immediate ebyokusomesa abaana ontegedde nga kati tajja kujjukira nti bwe nakuwa essimu nga ajja kwerabira kye yakola naye ate nga yakulaba nti omulabye
naye nakyo amadadi togiwaddenze kati mugamba sharing is what caring share ontegedde kakati era silole oli lwakuba batagikutte amalala atambula nakola ki n'agenda ono n'asigala naye ng'amaze okutegeera the concept of sharing okyegedde si kwefuula nti nno gwe ekintu bwoba okikutte kiba kikyo era tewalina kikwatako mulala era biki nze nga ngikuwadde kale nga tumaliriza obote ankuulidde olina enteekateeka z'okusiba Hajjat wanaagenda mu maaso n'ebigambo bino byaswansuka ng'abyogera sinze ngenda omusiba amateeka gajja kukwata Hajjat bamusibe ate amateeka weegali ali kwogera ku nsonga eziri mu kooti ate nga ye yennyini kalupuliti ye mujulizi mu kooti kuba omusango gwe yakola gwe yawaaba musango munene ye si yaguvunaanyizibwako gwa state kakati state aswansuka bajja mukwata era simanyi oba yasoma kyengala abantu abafaanana nga Hajjat uliza kati kankubulira akantu kamu obeere mukakkamu abantu abafaanana nga Hajjat ne looya we bayinza okuba tebali mu contact kati omanyi lwaki looya mission yayiika ekyali kisasuza looya oyo tekyali kirala kyekyo kakati diiru yayiika bayinza okuba tebali mu good terms otherwise senga babadde mu good terms ati nze ndi scientific nkubuulira ebintu okusinza ku science abiri around senga babadde bali mu good terms yandi mugambye waliwo munnamawulire ampise ayagala kwogera ku nsonga zino what should I do ate looya omutendeke kati nga council waffe ono council gundi council freedom senga ka council freedom omubuuza ekigambo ekyo nti owaayi bampise njogere ku nsonga neno era yandi mugambe atogenda bagambe basooka balindeko remember ojjukira olunaku Hajji information yafuluma nga mulwadde twanoonya Hajji ne tunoonya n'ab'ennyumba ye batugamba nti ensonga ziri mu kooti tetulina zoogerako kati Hajjat ali aswansuka kyova laba nange nze njogedde ku Hajjat soogedde ku musango kigenda omusibya kuswansuka abamuleeta bannamawulire nkugambe Uganda nakubulabudde dda nenkugamba Uganda weeri we are in a very selfish state buli muntu alaba kikye ontegedde buli muntu alaba kikye teri afaayo eri balala ontegedde kati olw'okuba teri afaayo eri balala kiringa bwe kiri nti oli ne bwamanya nti kyokola nsobi ate ayongera kusudiya atakugamba nti owaayi ekyo yongeringa ensobi ontegedde kati ate ayongera kusudiya busudiya okole ensobi kubanga bw'okola ensobi azifunamu remember ensobi zonna wano mu Uganda bizinensi ontegedde gwe ensobi kati oli muntu jako kakati twandibali twogera ku Hajjat kati yakoze ensobi ne tumwogera ngoma ine bigambo byoyagala okumaliriza nabyo ebigambo okumaliriza nabyo njagala kutegeeza abakyala mwenna gye muli mumanye position yammwe muli bankizo nnyo ku nkulaakulana y'eggwanga buli lwokola buli lwobeera kubanga you are the products you are the manufacturers ontegedde so what the factory has is seen by the products ezikoze ki ezifulumye goyinza okuba tomanyi gye bakolera kooko naye ng'omunywa ate akuwoomera kati be bakyala nti abakyala omulimu gwammwe omukulu mwe factory mwe base omanyi pizza eno ogiraba tebeera pizza nga tonakola eri the other door gye bayita door the kichapati ekyo kwoteeka buli ki kati abakyala ngano kwoteeka obunyamanyama kwoteeka biki all this nonsense ajjaawo to make it what kati abakyala buli bwonooneka mu society society eba erina okwonooneka automatically kuba kati essaawa eno obuuziza ekibuuzo n'ogamba abaana bali
ontegedde abaana be yazaala abaana abo bagenda kubeera mu position ki basajja battu oba bakazi battu otegedde what is their position right now as we speak otegedde their father and mother bali mu gwe nkubuuzizza Hajji okuva embeera zino zabaawo wakamulaba mawulire wa kakati ye gwe basibye musajja wattu ye yalina bye bakayanira ye yagenzeeko mu kkomera myezi egitali gumu ye yali ku beyiro kati as we speak ye atalina waayinza kutambula kuba ne passport tagirina ye yafiiriddwa business empitirivu kakati ekitono ennyo ky'oyinza okumuwa obudde buno is time and peace nti muleke amateeka gakole ogwago bw'oba owuliranga ekkooti etakole senga amanya mbokoti tekole tayani bututteyo exactly bw'oba owulira amateeka gano tegakola sense then tewali nsonga lwaki obadde ogendanga mu kkooti n'otula mu kkooti tewali nsonga yonna lwaki watwala omusajja ku poliisi wamanya nti eri obwenkanya Merry Christmas abantu omanyi nti Christmas okakasa banazituwa batusereka akamwanyi kuba kyo zino zetukola buli kanaku ssebo simanyi tuterekuke mututeerako waliwo n'abatukubira n'akulimba ngenda kuteerako n'atateekako jabawemmula naye bebakuba bakutumye gomanyi okunoonyereza kwenkola anti kati bw'oba onoonyereza bibyo onoonyereza bibyo gyenkujja anti yesu onoonyereza bibyo bamanyi gyenkujja ate bamanyi musibe bulungi